السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بلغانا بلا مسيزم الله صلى الله سبحانه وتعالى أبرينغا تكوما فينا كمنا بتوزتوغرako twatandika sunna 10 katulabe sunne mu inshallah taala we likunamba 76 siyamu 3 ayyam min kulli shahrin okusiba ennaku 3 mu buli mwezi okubiranga omuntu osiba ennaku 3 omwezi ogutegezebwa wano gw'omwezi ogutambula ne kalenda yaffe ey'obusiraamu abantu gwe bakazaako omwezi omwarabu oba omwezi omusiraamu kugamba gwe mwezi oguboneka ne gwaka era ne gugenda. Omwezi ogutambula ne kalenda yaffe ey'obusiraamu kiri mu sunna okubeera ng'omuntu asibamu ennaku 3. Sunna eyo nno bangi mu basiraamu bagikolerako, tetugikolerako bangi twagireka, naye nga sunna nyangu nnyo ennaku 3 zokka mu mwezi obeere nga buli mwezi osiba ennaku 3 biri subhanahu wa ta'ala obe ng'oli ku sunna eyo. Sahaba ayitibwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahaba oyo agamba awswani khalili sallallahu alaihi wasallam, mukwano gwange nfanfeeyi sallallahu alaihi wasallam yannamira bithalathin, ebintu 3 la ada'ahunna hatta amut, sijja kubireka okutuusa nga nfudde. Siyami 3 ayyam min kulli shahrin, okusiba ennaku 3 mu buli mwezi, ekisooka kyamulamira okusiba ennaku 3 mu buli mwezi. Wa rak'atay ad-duha, ne rak'abiri z'ad-duha, kusala rak'abiri salatu ad-duha. Salatu ad-duha eyo ina raka kuva ku 2 mpaka ku 12, naye wa rak'atay ad-duha n'okusala rak'abiri z'ad-duha. Wa an utira qabla an anam, n'okubeera nga nsala witiri nga sinnaba kwebaka. Sahaba ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu agamba nti Muhammad sallama mukwano gw'enfanfe ebyo yabimulamira kusiba ennaku 3 buli mwezi okusoma ennaku 3, okusala rak'abiri z'ad-duha n'okusala witiri nga tannakubanga yebaka. Hadithi mweri mu Bukhari ne Muslim. Hadithi endala مثل أيتم معاذة العدوية أنها سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. معاذة العدوية يبوز عائشة مجرد بك صلى الله عليه وسلم أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام أبفي ومبك والله صلى الله عليه وسلم يلينغا مولي مويزة سبعين نكو 3 يلينغا مولي مويزة سبعين نكو 3. قالت نعم، عائشة ناقا من تيجي kitegezo makawasana buli mwezi asiba ennaku 3. فقلت لها معاذة agamba radiyallahu anha, nimugamba ningamba Aisha namugamba ati namugamba min ayi ayami shahri kana yasum, naku ki mu naku z'omwezi makawasana zasibiranga mwezi ennaku 3. قالت Aisha nagamba radiyallahu anha lam yakun yubali min ayi ayami shahri yasum, yalinga tafaayo nako kimu naku z'omwezi zaba asibiddemu, ekikulu nti naku 3 azikoze eki azisibye mu mwezi. Hadithi eyo Muslimu mweri. Lwekyo hadithi ezo zombi zitulaze nti sunna okubeera ng'omuntu asiibayo ennaku 3 mu mwezi. Baganda bange sinzibu, naye munaye ng'omanyi nti sunna olumu zikalubirira abantu, so nga sunna ezisinga sinzibu. Olidde hadithi endala Jarir ibn Abdullah radiyallahu anhu angajja ku Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba siyamu 3 ayyam min kulli shahrin, okusiba ennaku 3 mu buli mwezi, kusiba ennaku 3 mu buli mwezi. Siyami dahri, kibanga kusiba mwaka mulamba. Wa ayyamu al-biydi, ennaku enjeru subihata 13 gemachago nnaku 13 kigeza 13 mu mwezi guli gwe tugambe guli ogwe kalenda y'obusiraamu, siguno gwa kalenda endala enje ya nankani. Wa 14 ne 14
و15 ne15 hadisi Nasa'i yaberanga jogera Albani rahimahullah gam hadisi ntufu وحديثنا عن أبي ذر رضي الله عنه قال حديث جاك أبو ذر رضي الله عنه يا جامبا قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكوا الله وسلم يا جامبا إذا صمت شيئا من الشهر إذا صمت شيئا من الشهر ومعنى وإنا يقولوا كبانغو سواكم مويزي يقولوا كبيرانغو سوامو مويز وصم 13 سيونا ونقول لكم من الستو و14 نقولكم من إنيا و15 نقولكم من التان حديث الترمذي يجوغر أن النسائي الباني رحمه الله يقول حديث نولekyo ennaku 3 zisaba mu buli mwezi omwezi gwe twogera kwano gwe mwezi ogwaffe oguyitibwa ogw'obusiraamu abamu gwe bakazaako omwezi omwarabu kugamba omwezi kasita guboneka ogwo ogwako guno guboneka ne gugenda gutegeeza si guno oguli kalenda ey'oluzungu January February nedda wabula omwezi ogw'obusiraamu n'ekyo okubeera nga omuntu osibayo ennaku 3 mu mwezi ennaku zino 3 tuwulidde hadithi ziri ezisoose gakusiba ennaku 3 ate zino ebbiri ezisoose ezisembyeyo zoogera ku nnaku enjeru kati nekibeera ki shekhe ayitibwa Muhammad Swali Imaamu Nawawi rahimahullah yagamba nti amanyi bonna bakyegattako nti kiri sunna okubeera nga ennaku zino 3 zino z'osoma mu mwezi okubeera nga ziri mu nnaku enjeru nawe ekyo yakyogera beringa nnyonnyola ekitabo kya Muslim Sahih Muslim yagamba amanyi bakyegattako nti okubeera nga ennaku zino 3 zino ezoogerwa mu mwezi okubanga omuntu azisiba kiri sunna okubeera nga omuntu azisiba mu nnaku enjeru Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah naye yagamba nti ogamba nti Muhammad sallallahu buli mwezi asimaga ennaku 3 alladhi yadhhar ekyoleka mu hadisi kiri nti anna al-murada ayyam al-bayd ekitegeezebwa ennaku 3 zino zennaku ziri ennaku enjeru olwekyo bw'oba okusoma ennaku zino enjeru ekisingako ennaku zino 3 buli mwezi ekisingako obulungi zisiba mu nnaku enjeru Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen agamba yagamba rahimahullah yajuzu lil insan omuntu akkirizibwa an yasuma fi awwal shahri okubeera ennaku zino azisiba ennaku 3 mu mwezi azisiba mu ntandikwa y'omwezi au wasatihi wa makkati g'omwezi au akhirihi wakonkomeri y'omwezi mutatabi'an okuzisiba nga zigobereganye au mutafarriqatan obozisiba nga azawudde lakin al-afdalu naye ekisinga okubeera ekirungi an takuna fil ayami al-biid al-thalathati okubeera nga ennaku ezo azisiba mu nnaku enjeru 3 ennaku enjeru 3 tuzirabye olw'ekkumi 14 ne 15 naam kituufu amanyi balinawo enjawukana ennaku enjeru ziriwa nga Ibn Rajab rahimahullah Ibn Hajar rahimahullah yalaga Fathul Bari ebigambo biwera naye ze 13 14 ne 15 kati nga mufunze nga tumaliriza mbaka sallama yasibanga ennaku 3 buli mwezi era yalamirwa sahaba nga Abi Hurayra mulamira okubeera nga asiba ne nakani ne Abu Darda ne Abu Dharr okubeera nga tusiba ennaku 3 buli mwezi ennaku 3 buli mwezi ekisingako obulungi omuntu kusiba mu nnaku enjeru okuziba mu nnaku enjeru niwe wabazisibe mu nnaku endala abaliwa nti atadde sunna eno mu nkola kabe nga asiba mu ntandikwa y'omwezi wa makkati wakonkomeri y'omwezi oba asibye nga asibye tazigobereganyiza asibye olumu n'asiba bwatyo owulidde abaliwa nti atadde sunna eno mu nkola naye bw'asiba mu nnaku enjeru kisinga okubeera ekirungi nga omumanyi Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah bw'atunyonnyola ekigambo kiwano ng'atunyonnyola era n'amanyi abalala nga bakikola bakikatiriza ekyo baganda bange twekwate ku sunna eyo tubeere nga tusiibangayo ennaku 3 mu buli mwezi n'ekisingako olungi kuzisiba mu nnaku enjeru omwezi gwe ngamba si January February March April si gwe ngamba ogwo ngamba omwezi gw'obusiraamu sunna okubeera nga omuntu osibamu ennaku 3 mu mwezi ogwo gw'obusiraamu naam tujja kubeera nga tukomaawo ku sunna eno saba Allah subhanahu wa ta'ala nze nammwe atuwa obusobozi obugikolerako assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh